Red Zone TV kwoli webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo naddala ggwe atambula naffe ebbanga lyonna wabula naawe atanaba okubanga osubscribinga nyongera okubanga ate nkujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyambako okubeera nga tomisinga nsonga yonna nga kati bwe tutaddeyo obeera omu ku abo abanaasooka okumanya omusajja oyo gulaba ku screen yo bamuyita Herbert Anderson Burora. Oyo yoli gwe twakuwaako eyali RCC wa Rubaga Division. RCC yabeeranga olaba RDC wabula wano mu kibuga abeera RCC Resident City Commissioner. Omusajja oyo kati wetwogerera nga mukwate obudde bwabadde buzibye essaawa za kiro yagenze ku mukutu gwe ogwa Twitter n'ategeeza nti bannange waliwo abantu abeetoolodde amaka gange wabula bali mu kuŋŋamba bali mu kundyekadyeka nti ŋŋende nabo gye balaga gye baba bantwala. Omusajja ono Herbert Anderson Burora nga bwategeeza abantu abasinga tebaalabye tweet eyo tebakitegedde wabula kigambibwa mbu mu kukwatibwa tebaamubulidde ensonga emukwasa wabula nga womanyi tennaku zino zonna abadde omu ku abo abadde batandise okuvaayo okwogera ku buli bw'enguzi era nga kigambibwa nti ye abadde yasalawo olutalo lwe kubeera nga aluteeka ku sipiika owa paalamenti amanyiddwa nga Anita Among era ebigamba azze nga abyogera nga abyolekeza sipiika. Kakati wetwogerera bamaze okuba nga bamukwata okusinziira ku kiwandiiko ekifulumidde ku mukutu ogumanyiddwa nga Chief Reports gugamba nti Kampala police have arrested former Rubaga Deputy Resident City Commissioner RCC Herbert Anderson Burora. He's at Kira Division ali ku polisi y'Ekira era bagamba mbu ekimutwazizaayo kumukuuma abeere nga ali seefu. Jukira njagala tugende empola mu nsonga eno. Jukira ekitongole ekya CID Criminal Investigations Directorate abantu bonna abakungu bekibadde kikwata oba kinoonyerezaako abamu badde batuukira ku poliisi eyo ey'Ekira. Kakati ne Herbert Anderson Burora kigambibwa nti ali sayidi eyo ku poliisi y'Ekira naye bwe badde babuuza omwogezi wa poliisi amanyiddwa nga Luko Esigire ategeezezza nti ebyomukwasizza nange sibimanyi mugende mubuuze aba CID oba Criminal Investigations Directorate. Herbert Anderson Burora ennaku zino zonna y'omu ku bantu abadde bavumirira enguzi. Ebigambo bye bingi nnyo nga bwe nkugambye abadde abyogera nga abyolekeza sipiika akubiriza paalamenti. Kakati we twogerera ali mabega wa mitayimbwa wano nga bagamba shortly before his arrest Burora posted on X, "My home has been besieged by unknown men who claim that I should go with them." Ekyo nkikugambye. Burora was on March 14th suspended by the secretary to the office of the President Haji Yunus Kakande on grounds that he violated the Uganda Public Service Standing Orders by publicly attacking the Speaker of Parliament Anita Among. Kyekino kyegambye ennaku z'omwezi zaali 14 omwezi gwali gwa kusatu ne bamususpendinga okumujja mu office ey'obwa RCC Resident City Commissioners eyamugoba ye secretary avunanyizibwa ku bya ye secretary mu office ya President amanyiddwa nga Haji Yunus Kakande eyawandiika ebbaluwa eyagoba Herbert Anderson Burora. Kigambibwa bamusaba aweeyo office era n'agiwaayo era mu kugiwaayo eyamusikira bamuyita Doreen Keita nga kati ye Deputy RCC wa Rubaga Division oba Central Division. Kakati Burora engeri gy'abadde nti yagobwa mu office eyo abadde yasinziira nga yefudde ebbereege mu kuboogera ku buli bw'enguzi abadde yeegatta ku bannayuganda mu kaweefube waabwe ow'okubeera nti balwanirira eggwanga lyabwe mu kaweefube waabwe ow'okubeera nti bavumirira obuli bw'enguzi. Herbert Anderson Burora emabegakaawo wiiki eyewedde namukuwaako ng'ayogera ebigambo eby'enjawulo naddala ku babaka ba paalamenti bano abaludde mu paalamenti abazze nga boogera ebigambo abawolereza obuli bw'enguzi aboogera ebintu ebifaanana ebiringa ebiwolereza abali b'enguzi. Herbert Anderson Burora bamukutte mu kaseera nga waliwo n'ababaka ba paalamenti abamu bakwatiddwa abamu bali mu kunoonyerezebwako. Bannayuganda beebuuza ekintu kino olowooza ki ekireetedde abantu ba NRM okubeera nga bakwatibwa? Abali b'enguzi bakwatibwa abamu kuba sijagala nti buli muli wanguzi bamukwata wabula ate noono avumirira enguzi ate naye wuno akwatiddwa. Olowooza ayina emisango emirala oba olowooza waliwo ekiri mabega w'ebintu bino? Gwali ku mukutu ogwa Red Zone TV njagala okutegeeza Herbert Anderson Burora
newankubadde abadde mu kibiina kya NRM kuva dda aludde ng'ayogera ebigambo bingi nnyo ng'asosonkola abantu bangi nnyo naddala mu kibiina kye mwennyini, era y'omu ku bantu abadde batandise okubuzaabuza bannayuganda, era nga bannayuganda beebuuza tugambe omusajja ono yavudde mu kibiina kya NRM oba ayina akatego kwaliko. Gwe munnanga agoberera omukutu gwa Red Zone TV, byenjogerako nkakasa oteekwa okuba nga obadde obigoberera, obanga obadde ogoberera oteekwa okuba nga obadde obimanyi. Omusajja ono Albert Anderson Burora abadde owa NRM ennyo nga yatuuka n'okuweebwa ekifo ekyo ekya RCC. Teri muntu asobola kubeera RCC oba RDC nga gavumenti eriko oba nga ekibiina kya NRM tebamwesize 100 naye kigendererwa ki ekiri mu kubeera nti abakungu kati batandise okukwatibwa buli ddakiika? Ng'ogyeko abali b'enguzi abakwatiddwa, nono abadde avumirira enguzi akwatiddwa, naye kusinziira ku bigambo ebitambula kigambibwa bw'engeri gy'abadde ayogeramu balabika bakitutte nga okuvvoola sipiika, kuba njagala okutegeeza nti Burora Albert Anderson abadde ebigambo bye byonna abyolekeza sipiika wa paalamenti Anita Amongo. Olowooza kyandibanga kye kimukwasizza, kuvumirira nguzi kwandibanga kwe kumukwasizza, obolooza waliwo okunoonyereza okulala ffe nga bannayuganda kwe tutannaba kubeera nga tumanya nga waliwo ekiri emabega w'ekyo, kubanga jjukira ne ku bano be bazze bakwata ebibuuzo bibadde bingi, abantu nga beebuuza abali b'enguzi abatuufu nga tebakwatibwa, kubanga bw'abanga sipiika Anita Amongo obuli bw'enguzi butambulira mu paalamenti gy'akulembera, kati ate ye lwaki bamutaliza? Bandibadde naye bamukwata amaloboozi gabadde gavaayo nnyo nga bannayuganda bakompuleyininga. Kati ono Anderson Burora era ye abadde ayogera nnyo ng'omudumu agwolekeza sipiika Anita Amongo, wabula emabegakaawo yalabikako nga yeetonda ate nga yeetondera Anita Amongo olw'ebyo kyesimanyi oba okwetonda kwali kwa ddala oba ebya bulijjo nga wobimanyi, naye nga mawulire gembadde njagala okuba nga nkuwa amaze okuba nga akwatibwa gwe munnanga agoberera omukutu ogwa Red Zone TV. Mawulire gazze kiro naye nga tetunaba kuba nga tugakakasa nga womanyi, olina okusooka n'owekakasa byogenda okuba nga oleeta. Nkujjukiza ku Haji Kasujja, ono nga musomi wa dduwa asangibwa mu bitundu by'enjeru ku luguudo olugenda Ejjinja. Bw'otuukawo ng'okuba essimu eyo ate ojja kuba omutuuseeko. Akwasaganya ebizibu bingi nnyo nga bwe ntera obbikugamba, ayagala oluzaalo, ayagala okutereeza amakaago nga tolina mikisa agisumulula egyesiba, oba olina ebizibu byonna ebyakuteekebwako, ono omusajja ajja kuba nga ate abikwasaganya bulungi nnyo. Bw'oba tosobola kujja njeru osobola n'okumutuukirira ku nnamba eyo ya WhatsApp ne muba nga mukimalirako 0753 856464 0753 855 ye nnamba kosobola okuba nga oyitira n'oba nga ate omufuna. Red Zone TV kwoli bali kuba nga okyagoberera, tuliziganye mu updates eziddako, tukyagenda maaso n'okuba nga ate tukutuusaako ebijja, naye nga amawulire geego Burora Albert Anderson amaze okuba nga akwatibwa. Katulinde abakulu kye banaatugamba, tujja kujja wano tukikuwe nti bamukutte olw'ensonga ABC. We bali kuba nga okyaliko, tuliziganye mu updates eziddako.